Emmeeza bbiri nga muli mu kifo ekisanyukirwamu eriko amazzi teweebwa attention. Eriko omuzingo oguyimiridde ogw'amaanyi ogw'essente miliyoni emu kudda waggulu. Abo be bakulu. Kuba biri kuona inaka amazzi gwe batwala ng'omuzoolezoole atalina magezi n'ayina omuzinga ku mmeeza gwe batiitibya kwabo bonna ani ali mu kwetta omuzinga omuzinga kati society ate gwebiibiita gwewujja obutaala gwe buliko akikubye babeera neno essente ze tusaasaanyiza mu Kampala wano mu nnaku zino naddala zino ez'ebikujjuko ze twavaamu emabega wali essente ezo singa buli muntu asooka n'atulamu keeka n'atunula gy'ava just ekirowoozo kya ddakiika ago asatu otandika n'okyusa spending behaviors zo n'ogamba omanyi engeri eno gye nsaasaanyaamu si ya bulijjo so kino ekintu ky'obadde ogamba nti abantu beevuma ensi ne bagamba nnyambye abantu era bikyabatuukako nnyo ate era nze nakitegedde nakakitegeera kati nti beera mukakafu buli gwe weeyambisa okutuukiriza ebiruubirirwa byo ajja kusasula ate mu bubi bw'aba tonnakikola ng'okyali naye kati mulinde nga mbaga ejja kubaawo gundi mutaddeko olukwano Kristo olw'okwamanya nti buli lunaku nsobola omusikako ekyebiri ekirala nkizudde kati mulimu ebintu mu bantu ebitakyuka ng'okumuliisa obulungi n'okumwambaza obulungi n'okumussa mu mbeera ennungi nga tekikyusa buntu bwe ng'asigala nga y'oli ayambadde bulungi alabika bulungi alya bulungi naye omuntu waali mu ndooli eyalimu obuyaaye ajja kusigala nga mwali ekyo nakyo nkizudde bukulu so nze ŋŋamba tuyige ebintu bibiri betuyamba era in fact kati olaba nze bwe tubeera eno mu mirimu gyaffe gino egya bizinensi nawa nze ntala nnyo okugamba abantu nti tokola mikwano nabo okola nabo zimba enkolagana enyweza emirimu gyo ne tokola mukwano ne gwokola naye wabula zimba enkolagana enyweza ekyo kye mukola. Omuntu ayinza obutaba mukwano gwo n'akuwa cheeke oba n'akuwa ebbanja lya supply nga wali badde oliteekako essente empitirivu nnyo ebintu ebyo okukutuukako temubeera ba mukwano ne muyina enkolagana. Enkolagana ya nkizo nnyo okusinga omukwano. Omuntu okubeera n'enkolagana n'abantu kyanjawulo n'omuntu okubeera n'omukwano n'abantu. Osobola okuba mukwano gwange nga sirina nkolagana naawe. Kituufu. Nga bw'oŋŋamba nti njala miliyoni ezi nsooka kudda bbali nga batte ssente zino ne bwe zitamutta wiiki ejja bajja kunnenya naye okugaba omanyi batte tusigaze omukwano. Essente tukole ki? Tukireke. Naye nga tuli bamuki? Ba mukwano. Naye nkolagana tukola ki? Teriiwo. Naye enjawulo ogifunye. Mu mirimu gye tutambuliramu era gye tukola n'abantu tuzimbe enkolagana omukwano tuguleke. Because buli lwozimba omukwano waliwo ebintu ebiyitawo n'otabiraba olw'okuba ng'oli muki. Neze nine yankyawo olw'okuba namugamba nti saala tubeere ba mukwano naye olw'okuba tukola ekifaanagana leka kitugatte tube n'enkolagana mu mulimo guno gwe tukola naye nga tetuli ba mukwano. Naye yankyawa nange nyinako abantu benakolagananga nabo era enkolagana nkyagirina nabo naye omukwano ngukyusa. Era emikwano tugikyuse buli mwaka naye enkolagana ebeere ya twongere kulwana kulaba nga tuginyweza. Era ebintu ebikuuma enkolagana si bye bikuuma omukwano. Ebintu ebikuuma omukwano byanjawulo ku bikuuma enkolagana. Ekisooka ebintu ebikuuma omukwano ebiseera ebisinga tebibaamu kuwaayo na kuweebwa. Batte bw'aba mukwano gwange nanziikirako ewaffe e Masaka ne muzikirako ewaabwe Emityana tubeera ba mukwano. Enkolagana gye tuba nayo singa obadde tuyina enkolagana osobola okufiirwa nenkuwa olubugo lwa miliyoni nenfiirwa nompa olubugo lwa miliyoni nga teri alinye wa munne nga teri anyiize ate nga teri wasigadde teri anyiize oba nombikira ne sikuwa nange nombikira n'otampa
ne watabanyigira munne onfuna eyo yenkolagana eyo kati emirimu abantu gye bakola bamanyi bino ebibiri bitwalira awamu kyoyo omusajja mutwalira ebintu mukwano gwange obitwalira mukwano gwo obitwalira gwoyina enkolagana naye akankusindika wagundi oyo omusajja mukwano gwange onsindika wa mukwano gwo oba onsindika wa muntu gwoyina enkolagana naye kubanga mukwano gwo waliwo ne possibilities obutasasula ayo mukwano gwange nawe namuwa nego mayiti nkolagana ne munaye sente zazikozesa za business leka nzizeeyo webale nnyo kakati nze sirinayo muntu mu bulamu bwange nkyogera ndi mu kamera sirinayo muntu amanja gwe sisasulanga kubanga nkimanyi bulungi nnyo ebikuuma enkolagana yange n'abantu abalala nyina kutuukiriza bweyamo bwange mu kiseera we mbusuubiriza eryo katala bya buli lunaku enkolagana ebintu ebigizimba biri ebi bisatu ekisooka olina okunywerera ku busuubize bwo ekyokubiri olina okubeera omwesimbu mu Luganda kyetuyita mu Luganda ye trust mu Luzungu ye trust okumanya nti kintu kinene nnyo era mu bantu 10 okisanga muogu trust wano wosobola ogipimira bw'oba osobola ogenda emmanju emirimu negitajja bulungi n'olwana nnyo onaabe engalo nga tonnasanga muntu wakubiri obwesimbu bwo ku sikere ya 10 oyinako 9 bw'oba tokisanga mu buzibu kuva mmanju ng'emirimu tegitambudde bulungi n'ogenda n'okwata omuntu mu ngalo oyirina 0.5%. Ate sina kyenkoze sina kyenkoze mirimu giganye sina kyenkoze gwonabyeko olwefula agenzeeyo naye mulimu ndayo omanyi olina kyokoze era ebintu ebyo ebitatera genda bulungi nga eri abantu abatulaba ebitulemesa in fact ebintu byokola mu bubi bwabyo nga teri akulaba byebintu ebikulemesa publicly okufuna ebintu ebirungi gwe muli obeera olowooza tebakulaba naye ensi eba ekulaba wadde nga tekulaba era muli olusi kikulumiriza nkutidde nyina wano omuntu gwe mmanyi obulungi nnyo munabyabufuzi mugundiivu naye nga manyi tasobola kulaba videos ze kumala dakiika 3 nga ye n'agizannya nga tasobola giraba kubanga ebigirimu bw'anaamala okugizannya n'agiza ebbali gagane nadde njogera ki gwe ekintu kye bayita self conscious okubanga that guilt obeera naye emyaka 5 ng'ekuli wano toguyita omuzannyo era nze ngenda ne ngamba abantu nti abantu bemutera okulaba ku ndiri okwo nga babonaabonerako olina amalako emyaka 6 ebiseera ebisinga ekibeera kimubonyaabonya ayina confessions zatasobola aba yakiza 20 years back confessions abantu ze balina nga bali ku ndiri okwo tobala omuntu ayinza noganta nekendi tuuza abaana bange nembagamba bina naga kantobe nabyo mu bulwadde obuluma abantu nga bali ku bitanda okwo mulimu obulwadde obutwogerwa va ku buno bwetulabako bwe tujjanjaba nga kiri wano mulimu n'ensonga nga tosobola joga naye nga Katonda akutte kapeesa bwati malayika wali anyiga bwati ogawo omutwe gumbalo kagenda kwalika kwa malayika ali bwati bw'oliyogera kino nga kapeesa akola ki nga kapeesa nkata tubaye tulabira mu filimu nolaba filimu oli najja naga omwana wange nze nakola kino omwana no nze kati era waliwo in fact kino nakijja ku movie omwana mama ya mama yagenda nafuna enkolagana nafuna omukwano ne mukoddomi we kati mukoddomi we ne Nazaala ne babeera bwe bati omwana nadde ebbali naye ng'omuzadde alaba omwana ayina obulumi omwana akanyamugamba mama George ayina abantu bayina ebbali besimanyi naye abantu abo nefunako omu obulago naye nga ye maama kumba ali ebbali oli ye maama ye Nazaala era omukyala yamaliriza agenze mu suicide ng'akoze suicide naye nga tasobola kimugamba omusajja ave waka olowooza nti n'agenda kulaba kasiteera kumba agenda kulaba maama ku kyalo ekiddako so mu nkolagana yaffe mu mirimu gino gye mbadde njogerako ebintu bino abantu bibayambako olaba nti batte ensonga zino zetutera okwogerako oli yaŋŋamba nti mwogere ku kusuubula wano kuleeta baaga tugifunako mmeka ekigenda okutta eyo bizinensi ya baaga bye bino byennyini bye tuli mu kwogerako byotasobola kwogera kati nti oyinza okuba nga oli profitable
ng'emirimu gyo gitambula bulungi nnyo. Oli musuubuzi wa ngatto ozireeta abazigula we bali magini kweri markup tuteekako rent wo musasula bulungi nnyo omwezi nga guweddeko bw'obalansinga ebintu bijja bulungi nnyo. Thank you so much. Webalire ddala.